Honorable David Kabanda asuuliddwa ku kifo kino ekya Ssaabawandiisi n'asikizibwa Fadil Twara. Yes. Kati ye Ssaabawandiisi wa Patriotic League of Uganda. Kabanda avuddeko. Kabanda avuddeko. Jeno Muhoozi ategeezezza nti enkyukakyuka endala za kukolebwa mu bukulembeze bwa Patriotic League of Uganda mu bwangu ddala. Kitegeeza nti wakyaliwo bangi bagenda okukyusakyusa mu Kabanda kimuleka wa kuba Kabanda yasinze okwewuunyisa abantu omutume. Kwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nnyina mukyala Buchana. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko tutandike programu nnyo bwe tukwaniriza nsaba obuuze ku bantu tutandike okwogera ebigambo. Sebo njagala kwebaza okunkyaza. Njagala okulamusa bannayuganda abali eyo abalaba omukutu gwo ssebo. Njagala kwebaza gwe emyaka gyo okubanga wasalawo nti oweereze bannayuganda. Abantu abenkananga gwe abasinga bali mu luddo, bali mu matatu, bali mu ebyo. Naye gwe omusajja okuba omumalirivu ne munno okulaba nti mwagala Uganda abantu bategeere eyimiridde etya. Baba boogera ebintu ebizimba abantu babyogera ddi, tubeerawo ddi. Mwebala omutima omulungi, Mukama abawe omukisa. Abatulaba emitwe gitweyimirire. Amina. Wonna osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne mukyala Buchana bwe tugenda okubeera nga tutandika. Mukyala Buchana yatutandikire ku lutalo lwe nalabye olwabalusewo wakati wa Foster General Otafiire Kayinda abadde Minister wa Internal Affairs ne Major General Christopher Damulira nga yakulira Crime Intelligence. Mukuwayo office yajiwadde bulungi Otafiire ne yemulugunya ku police ku intelligence ziri mu police nga Crime Intelligence CID n'abalala. Then ate nagenda ku XA era nayo nawandiikayo nalabye nga ne Major General Damulira nga naye agamba bava ku linnya lya General Major General tebalituma butumi mu kika. Olutalo luli wano wakati waabwe luva ku ki era luvaawa? Mpozi mu bitongole ebyo ffenna tetukolayo. Naye twogera bye tulaba ng'abantu abakulu abategeera. Okusookera ddala byennyamiza. Nze bino ebintu mbitandika nsaasira Yoweri Museveni. President w'eggwanga. Buli muntu gw'alonda mu kifo aba amusuubira okugenda akola ebyo byennyini by'alina okukola mu kifo ekyo. Omuntu bw'akuwa Minister wa Internal Affairs aba akuwadde ekifo eky'obwongo gwe nga Minister nga gwahedinga ensonga ez'omunda zonna. Omumwogata police. Gwe no gitwala. Tu, President etteeka limukkiriza nti buli Lwammande cabinet ejja kutuulanga. Ekituuza cabinet buli muntu aleeta ebintu ebiri mu kitongole kye bitambula bitya nga ne mukama waabwe yabatuma emirimu waali. So buli omu briefing president. Buli omu abulire president mune president no kino kibadde bwe kiti president ekitongole kyentwala kiri bwe kiti bwe tukola bwe tuti bino biri bwe biti twetaaga kutereeza wano. Kati gwe nobeera mu Internal Affairs nga gwe minister n'olemu okugonjoola ebizibu ebiri mu Internal Affairs ne batuuka okubba obuwumbya 31 otudde mu Internal Affairs gwe minister n'olaaja nange ofuluma abantu ne bamibwa passport bannayuganda abantu ne babaguza passport sente z'obuwanana nga gwe minister ali mu Internal Affairs ng'osirise tonyega buli Lwammande otuula mu cabinet kuba oli cabinet minister n'omala okufuluma n'ogenda okuhandinga over ew'omukulu ani bamwita Ephraim Kamuntu ate naye n'otomulaga bizibu biri n'olinda okubiteeka ku mukutu gwo oba oli mutuufu. Tewali munnayuganda kaba omwana omuto ali ku ground atamanyi Afande Damulira. Damulira tumumanyi ng'omuntu eyajja n'ajja abaana mu ghetto ebyalema abakulembeze ba Kampala bonna n'abajjayo n'abajja mu buyaaye n'abakolamu ebibiina n'atambula nabo n'abajja mu kwekalakasa n'abajja mu mirimu gyonna egy'okwokya ebipiira oyo Afande Damulira. Bw'abanga mu Crime Intelligence omukulu Damulira n'obukundi bwe babadde batemula abantu omulimu gonga Minister wa Internal Affairs gubadde ki? Lwaki tokyogerangako yadde mu cabinet meeting? Takyogerangako wonna. Talina we yali akyogedde wonna. Okuggyako ku X. Ku X ye. Naye kankubuulire mwami Yoweri Museveni alina abayeekera batamanyi. Mu gavumenti ye. Ife ng'Abanyarwanda okuvaayo oba bakojjanga Abanyarwanda okuvaayo beekubira enduulu ng'abaana baabwe bamiddwa passport bamiddwa okufuluma eggwanga bamiddwa omukisa gwonna okufuna ndangamuntu nga lutalo Otafiire ng'amaze kutuuka mu Internal Affairs. Tebyaliwo emabega before nga bitonotono ng'okikola n'okimaliriza
nayo internal affair kasayingira mu otafiire olutalo lw'abanyarwanda bannayuganda ne lutandika kakati afulumya agenze mu ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi ayagala afulume n'eddamulira tamwagala mu office kiki tamwagalamu oyo mwana muganda wa wano afulumya waaki akoze eki kiki ekibatabula wabadde research kankuyambe olunaku nga lukya otafiire ng'atandika kusindikira muhoozi ebigambo ebikyamu looza walulaba tamwagala nga president ne bw'anaakola atya tajja fuuka president nga mukulu Museveni akubira genosale nga mbuga nti abakulu bano babiri batuuze bino tetubyagala kuba enkola ya Museveni yakutuuza abantu otafiire ne muhoozi babatuuze balabe bafaaki babagonjole nga abooluganda nga mukulu muhoozi Kayine Rugaba Jeno CDF nga gamba Damulira jangu omperekere nga Jeno Damulira awerekera CDF nga bagende wa genosale nga batuuka nga ne Kayindo Otafiire atuuka ekyasinga omukwasa obusungu kusangawo Jeno Damulira ekyo kyamuluma nakati kikyamuluma gwe ng'oli minisita w'international affairs osobola okkiza poliisi etemula abantu ng'olaba ng'osirise oba minisita lwaki tobulekulira kati meeting yo yagenda maaso nga babatuuza nga boogera bye baayogera naye olwavaayo empalana we yagiteekera ku Damulira kubanga jjukira yakulira ki yakulira crime intelligence ate oli yakulira poliisi mu ggwanga lyonna so crime intelligence eri under police yes kitegeeza otalo lwe lutandikira kubanga Jeno Damulira ayagala muhoozi mukwano gwe Jeno Damulira ekimuwalanyisa kubeera mukwano gwa Jeno muhoozi teri kirala tewaliwo bwe batemulira bantu n'oli yayogedde omutima gw'Otafiire gwakyawa nnyo muhoozi nnyo ye mukola ky'omukyawa bw'ati tamwagala nga president naye mbadde nsaba Kayindo Otafiire ajje yeesimbe ku Museveni 231 tumulage njagala Otafiire gwe muyeekera gwali mu gavumenti ya Museveni gwe kuba naawe okimanyi mu mutima okola nga minisita okimanyi Otafiire ono alina engeri gy'ayogeramu n'abopposition n'abawane ssente ezirwanyisa gavumenti eriko ekyo mbadde sikimanyi wenda uko Otafiire ezo ssente azirina zagaba bw'ati mwavu buye mugagga olutalo lwateeka ku Damulira gwe kubanga kati senga Otafiire babadde bamusobola baali badde bamuyise dda aleete bwino ow'abantu abatemulwa crime intelligence aleete bwino kuba ateeka okubanga bamuyina amugye yensi emulabe lwaki weyerabidde n'okubigamba minisita akusikidde n'obiteeka ku mukutu gwo kubanga minisita bw'akusikira olina omulaga kino tandikira ku kino ne kino ekyo kyali badde atandikidde kati yali badde yakigamba da commander in chief Jeno Museveni lwaki ayogera kati ng'afulumye lwaki ajjayo erinnya lya Damulira nze mbuuza erinnya lya Damulira lwaki eyawerekera Jeno muhoozi olwokuba gwe toyagala Jeno muhoozi ne baddamulira bonna bakafiiremu lwaki so yakyawa Jeno muhoozi n'akyawa n'emikwano gye gyonna okitegedde ekyamuluma mbu Damulira yawerekera ani muhoozi ekyo kisobola obbanga kyekimwogeza ebyo ate kati kirala kiriwo bwe bayinza okutemula abantu nga gwe minisita ng'otunula kubanga ekyo ekyotemula abantu kigambo kinene nnyo kitegeeza nti intelligence ye ng'omuntu Jeno ayina kati mu gavumenti okyakolamu ki ng'abantu babatemula olaba osirise n'olinda omale okuva mu kifo olyoka oyogere n'olinda bamale okubba obuwumbi 31 olyoka oyogere sebo si kyenagamba wano luli nti abantu abatudde mu bifo tebasobola kulondola bye balina kukola abantu batemulwa gwe minisita wa internal affairs osirise ng'olaba nga kituufu Damulira omulimu gwakoze mu Kampala gwe togumanyi kati nziremu ki mukyala Buchana kuba kakati Damulira akukoze eki musajja webinsoberedde Damulira wa intelligence crime intelligence erwanyisa obuzi bw'emisango obumenyi bw'amateeka koga nti Damulira alina obukundi obutemula abantu lwaki obadde tobyogera bulijjo gwe mukamawe omanyi nti minisita mukama wa Damulira butereevu kati abadde akola ki mu kifo abadde akola ki mu ofiisi nga Kayindo Otafiire omusajja oyo wenko omuyeekera oyo abadde akola ki kati Otafiire olowooza okwogera bino nga talina purufu yabyo ate kati lwaki teyagiteekayo lwaki teyagiwa mukama we yamutuma omulimu lwaki teyagiteeka mu bakomanda n'abaga nti banemulayo Damulira byakola nze kino nkikubuulirira wano olunaku lumu Museveni alizuula nti Otafiire muyeekera naye nga yeekera gavumenti kati muhoozi yali avuma waaki gwe mbuulira
Muhozi yali avumai tate atufuga mwana wa president nkulaga ensi zikulembedwa abana ba president kate zijudde democracy. Bush Junior yali mutabani wa Bush mu America. Teyakulembera America si ensi gye tugambwe esinga democracy. Anete yagamba nti mutabani wa Kinyatta ne Muhozi bwana aba atuse nga yagala obukulembeze ajja kujja saba akalulu tagenda tweka katikako lwaki omuteekako empala n'otafiire watwale ne mutabani we bweru ng'agenda asoma akoma abeere president kati balinde bavuganye ensi ekulage mbuze ekirala bintu bizibu ate bizibu ki beba bizibuwaza mu bifo bye mutayagala kukola mirimu gye babatumye mugenda mu byaki lwaki olinde emmere esiriire entamu evemu entobo ojja ogambe yakulagidde okufumba nti entamu yasiride yavuddemu n'entobo lwaki anti otafiira agamba nti wacha wewe abantu bonna buli gwabadde agamba kola kino ngani IGP kola kino polisi bagaye bakole kino bana basiyayiri abanongereza mu kole kino katate kyenzudde nga bano bakola birala polisi ajagala mu mutabani we kitegeza gwe mukama waabwe ati oyo bakujemera wagamba mukama wa ina report eyo president Museveni ati ba field agent be balina okumuleetera report kwenda huko report eyo jalina okugattagatta gitwale wa mukama we ebyayitako tubikoowa omuntu yenna bw'oba tosobola kwogera kintu ng'okyatudde mu kifo ekyo tomalanga budde era nalabye ono Ssenyonyi ng'ali ku mulambo gw'omukazi ono afudde nga n'eddagala talirina ng'ayogera abaana mwe mwabaleetebwa okukwatibwa mwe mwabakumangamu omuliro mumaze obbakumamu omuliro batadde mu makomera omukyala we alwadde oyo omukyala ayise mu nnaku gy'otalabanga n'abaana be babadde batudde wakanga abaana baabatulaze nga bano nga batudde wakanga tebakyasoma nga n'omukyala sente z'eddagala zaamubula kati ogenze ku mulambo oyogera lwaki temubakuba ye nga baze okuziika sente zebakuŋŋanya omwezi abanuupu ozimanyi naye nga tebawaako oli wadde yadde abaana bakawuma bali mu kukuba buloka tewabalaba bukedde teyabakulaga yafumbirwa kuba akomye bano batasa muweerera ate bamuweererawa bali mu kusitula amayumba ga kalina kati batuse ku mulambo bayogedde ebigambo biyitirivu maama tewalabe Ssenyonyi nga yenna si ye munyarwanda wa Kaviiri mbw akasalira Kenya akasalira Kenya baŋŋamba otafiire yatuwadde bwino omukyalo oyo yafudde Ssenyonyi obadde omuweerera obadde omujanja bamanya abaana bo basomesezaako yadde ttaamu emu ojjukira nti n'okubaayo gye bali mwategedde mbw ali ku kitanda ali bubi ne mugenda ne mwekubya naye obufaananyi lwaki muzanyira ku bwongo bw'abantu gundi bino ebintu bya Uganda binyiiza kakali tusaba otafiire wasirika sirikira ddala ku bantu omuntu abadako internal affairs mu buzibu kikuba nalabye nga ne General David Muhoozi nga naye wadde kiki bine biriwo nga naye tebasobola mukomyawo mu position ye ate kankubuulireko senga mu internal affairs mwalimu otafiire yokka senga buli kintu kyadobonkana at least akalembereza abadde David Muhoozi musajja wa bigambo bitono naye kyayogera abakitegeeza bino ebyokutemula abantu bya crime intelligence byadda muli atebiriyo ono ayogera kubanga nkulaze ono yawerekera Muhoozi okugenda okubatabaganya yensonga ekubisa ddamulira tewali ndala kati onaga ddamulira jjangaani mu meeting eno tebereza era senga yalina obuyinza obusembayo senga yamufulumya dda allegation yeyo yamaanyi crime intelligence abantu ate nga gwe minisita wa internal affairs abaddewo gw'oyogera ajjeyo bwino ensi emulabe ajjeyo bwino atulage ddamulira muntu ki gwe yatta era yamuttirawa atasobba nga siddamulira nga ba agenti be aba crime intelligence ddamulira ba agent abatta abantu kyengamba mukwatire mu action gwenga minisita mukwatire mu action olage ensi nti wuuno babano kubanga gwe minisita gwe kivunaanyizibwako gwe headmaster w'essomero essomero bwe liggwa tebavunaana abasomesa bavunaana headmaster era gwe bakyusa nekirumira yabyogeranga nga ne flying squad erimu obubinja nga buli omu awakana omulimu ekyatwaza otafiire mu internal affairs kiki kugogola ebyo akomyewa nabyo balemenga kumala kwonoona ne bavaayo ne beeyogeza ebitalina mutwe n'amagulu saasira mukama waabwe yabatuma n'alowooza atumye abantu abalina obwongo abagenza omuyamba naye ng'atumye baseddekezi kyali kiwa amakulu Major General Damulira okurespondinga mu respondinga gye yakumulaba yazeemu nnyo n'amaanyi yagambye ati oddawo n'oyogera ku Major General Damulira eryo si linnya lya kika olw'okuba olina akakutu ka X k'otuula n'owandiika I think nsonga engeri gye zirimu naye kankubuuzi issues of national security bw'abeera nga ggwe
omusajja omukulu ng'oyo Jeno n'akubwetekako ekintu ky'otawuliranga nako ky'otakolanga mu bulamu bwo osobola kumwanukula otya kubanga ekintu kyamutaddeko kyakumusaanyaawo anti ne Meja Jero Damuli yasoba nga alina ensolima munda mu agency ye nga takimanyi ekibuuzo kyange ezo ze bali badde bakwataganako ababiri n'amukubira n'amugamba Meja Damulira mugundi yo mulimu kino ne batuula mu meeting ng'abantu n'amugamba nti mu bantu bo b'okozesa mulimu akakundi bwe kati kuba ye minisita Damulira n'amugamba nga sikalaba ne bakalondola paka le bakakwata Kawindo Tafire yabikola ebyo kati gwe ovuddeyo osiibula ekitongole ate muno omuteekako ejjinja eddene ery'ekiro 5 era poliisi eyo wacha wewe erimu anti ajeyo bwino tetwagala ebyo tetwagala bya bukutu twagala babitugire babitutere wali bana Uganda twagala kulabako wali bwino sitwagala kuleka okuba gwe bakujjeeyo ate nawe bano bamaleka emirimu kyetwagala kyogamba kyamulumye omujja mu internal affairs ate senga tekyamulumye senga takola mirimu nga bwalina gikola yasigadde nga bwabadde yavudde mu bwa minisita nadda mu bwa minisita lwaki anti bwa minisita kati bw'oba olemeddwa internal affairs yo mu mazzi bakututeyo okoleki ogambye bakola ebikolobero ng'otunula kati wagenze tuweereza mu mazzi yo tugenda gafuna nye bangambe mbana batwala biliyoni ya 3.2 ye yabalonkome wa president ate ddi bamala zirya omulimu gw'okulondoola nga minisita lwaki tewalondola n'ogamba sente ze babawadde ziriwa ebiliyoni 3 zatuuse mukole kamera eri n'otolinda kuzirya ekitegeeza okulinda okuzirya ekitegeeza tomanyi kyoyagala aba akyanoonyereza kufuna ate onoonyereza nga bazimalawo dda gwe weetaaga n'okusooka okukwata n'okusiba kubanga gwe Edimasi tanakulaze sente zajja zitegedde biliyoni 3 mwetya n'amanya sente zino zize baziririnzinze mu budget zize kukola kino era nga minisita yazisaba wategeera entambula yazo lwaki walinda bazirye zigwewo n'osirika n'otuuka time nga minisita bagikujjeemu n'olyoka ovaayo n'oyogera si gwe weetaaga okuba akafuuni bandabire kakati kiggwa kitya nga bajjeno batandise okulwana gavumenti ya Jeno ate ffe tukikutte mukama waabwe abawulira naye gwabavaako bamuyita Damulira omulimu gwakoze mu Kampala wano amwesonyiwe bw'aba alina bwino buli mumenyi w'amateeka nze nzikanya n'okumukwata amutugireyo tumulabe wali kasi atugireyo bwino wa Damulira ng'atemulira abantu nawe nja okusirikira bukyana mbiddemu so akola ebirala Damulira muleke kati no atulage bwino tetujja kikomyawo abitulage wali si kusala ku muntu kigambo bakwate kiriki eyo ekyokubiri minisitule bwe zinaagenda bweziti ng'abantu bazituulamu butuuzi ne basirika abantu ne boonoona nga babalaba n'olinda emyaka 10 gy'ogimazeemu oba 5 n'ovaayo n'oyogera ng'ofuluma oba oyambye eggwanga nze ako kankaddemu ensi ekategeera Museveni akugambye genda onkiikirire mu minisitule ya internal affairs abantu batemulwa otunula omazeeyo emyaka gy'omazeeyo tonyega so nga ekyakutwalayo kutunuulira ebyo tonyeze toyambye bannayuganda omusimbi gutoka mu kusenga olaba gwe minisita toyina kyokoze toyogera ka ex kabaddewo bulijjo ng'ali mu internal affairs lwaki abadde takakozesa ng'akyaliyo azobaye nga yagadde kimaliriza bw'ati mulekeraawo tuzanyirako mulekeraawo okuteekako abaana b'abantu ebintu ebibagobya mu mirimu ng'ate temubiinaako bukakafu mukole ebyabatwala okukola mu ministries ekitegeeza kati ne mu minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi agenze kutuula byonooneke bw'ali bavaayo agende nti bannanga amazzi gakola bwe gati kyetumusuubiramu ekyo kyetumusuubiramu mbadde musaba ebbanga lyalwanyisiriza muhoozi yatwala omwana we bwera okusoma amuleete yesimbe ne muhoozi bannayuganda basalewo naye oyo nno y'omu ku baalwana okuleeta gavumenti eno kibitukwatako ebyo bameka abalwana ali mu gavumenti ye yalwana ate katoyogera nero yawe bakedde muyola yo obitegedde nti sinabitegeera bakedde muyola bamuyoledde kyate simanyi drone zeetolodde amaka omanyi kale ekizibu kyetufunye bannabyabufuzi ba Uganda bw'aba alina akameeza kwaliira tayogera abadde meeya nga yasirika ng'avuga mu indako abadde meeya nga yasirika abadde meeya nga yasirika avuga motoka ya gavumenti yasirika asasulwa gavumenti yasirika naye katuloko bwa meeya bwamuvudde mu ngalo alina kuwogananya avume buli kiramu gwe balinde gwe semujju tomulaba
Semujju yali yesirikira ddanga ali ku miliyoni aga mu parliament kati yatandise family ya Museveni Semujju era buli katambi family ya Museveni yajja bwati bana byabufuzi ba wano muswaza anti Lukwago bagenzo muyola yakoze ekiye tewali yategedde naye bagenzo muyola nga bakamala kesi ya Dr. Besigye jojjuzi aganti amazo firinga buli kimu agenda kusavinga ayagala anonyeza General Muhoozi musavinge ku musango kiraya nti we Dr. Besigye gwe yamugamba okulopa General Muhoozi ogw'okumutiisa tiisa bukyabatiisa tiisa Museveni nga tabawabira kati kumacha kivumo kiki abasajja abo Balukwago bonna grupu yabwe eyo kintu kiki batanavuma Museveni kintu kiki batanayogera ku General Museveni ne kati kyekyo kye nakugandi Museveni wanjawulo mu Uganda bamuvumye bamukoze nga afudde bamutade pamba mu nyindo bamusudisa omutwe bamukubye nga akabuto kali eri bamukoze buli kimu ani gwe yali akutte ibanji bakwatiddwa kale katusabe okutyobola omukulembeze w'eggwanga n'abamu bakyaliyo mu makomera kati naye bamukwatidde ki tewali yategedde sinkwata ya poliisi eya bulijjo engeri gye tonnakitegeera tukikomyawo ewiiki wenegwerako nga tukitegedde onompita tujje tukyogereko tuleme kusumulula bye tutaasibye soke tubireke byesumulule biyiike twogere ku biyiise naye nga bakedde ensalako gye bamusazeeko abamu bagamba si y'amateeka muntu musamuningi yabaddeko mulodi wa Kampala munnamateeka mugundi vaina nero farm lwaki omusalako ne drone kati lwaki obuuza nze atali munnamateeka oli muna Uganda anti katubirinde bannamateeka babiteeke ku layini naffe tufune we tutandikira kubanga senga babadde bamala gayola naawe senga oli munda so bayola nange nze nyini baali badde bantutte dda kuba mpise mu luguudo omwo kati katulinde ekimukwasizza oyinza okulowooza ebyo nga si byebbyo nga birala nnyo ate nga tumaze ofulumya ate twogedde nnyo nkiddemu ebigambo olumu bimbula kuba wakati ensonga za Kasolo ne Saha bagwereddewa Saha ne Kasolo omu yetondedde munne ani asobola okwetonda Saha asobola okwetonda nanti nange mbuuzi teyeetonze naye mu yalumbye munne ku kivulu natandika omuyimba mundowooza ennyimba nga omanyi abayimbi b'e Uganda bye bakolaakola kyokka ono nga ze kuwagira mukwano gwe ndowooza kaziwekapo mukwano gwa minisita Kasolo naye baminisita bamwe bonabeera babatyobola we batyo ku mikolo nanti mukama waabwe yabireeta General Museveni kasita yakkiriza bamuvumi abali baminisita be baani nanti mbu Kasolo yasazaamuko ku kivulu yakisazaamu ate yategeka ebivulu yali tagenze mu kivulu yali agenze muvumira lya gundi njagala kwebaza Aisha Kasolo nze omukyalo oyo yantegeeza Kasolo nga tuli mu Seeke mukyala Aisha Kasolo era yandeeta okuwagira bba naye kati waliwo ebintu bye neewuunya kati bw'owulira amaloboozi agava ewa mukyala Aisha Kasolo otendereza kye bayita abasajja naye teyabaliyo ne Aisha yabaliyo ne bamuyita Princess Amira ebyo bwe bityo balonda buli kaseera balonda anti musiraamu olina ofuna naye wanganya omukyala w'ekitiibwa akubeereddewo mukyala Aisha Kasolo abeereddewo Kasolo Kasolo namuteeka ne microfinance bagita microfinance support nekyabulabe nnyo okubanga tojjukira nti omukyala oyo gyali kyogamba kati musimbi omungi gwe yateeka mu kalulu ka Kasolo fefe naye yatukuŋŋaanya n'atuteeka Kasolo ebyo tubikomyawo kati kyobogezaako tegeeza sina kitegeera bulungi yaseese etuuka okuva ewa mukyala ewa Ajati noli aji nabadde ndaba Luzzi ono Luzzi Sarah Toro yagambye Kasolo ng'agenze mumukyalira nti olina akakyala akafaanana Sarah Toro oba bakayita Aisha nagenze owa Kasolo ayagala mukuba luyi baleka bacha bya buntu okukyankalana omukyala n'omwami naawo tubireka katudde wano ku King Saha lwaki kiki audacity eri agijjawo okumanyira abantu kati King Saha oyagala akole ki mukama wa King Saha ye muliika be banuupu mukama wa King Saha ye Kyagulanyi bizinesi yabwe kuvuma kati oyagala King Saha akole ki naye kanti ekimuwagambulwa kuba mbu yazala mwana wa General Sale wadolabyeko nga avuma tukirize yamuzaalamu wadolabyeko nga General Sale avuma omukodomi wa mbuga tebajja mukwatako ebivumo byonna ebivumiddwa General Sale wali olabye nga ayanukula omuntu awo yanukula nakabaluwa alina obaluwa we bwatira owandiika kati oyagala kuŋŋamba nti no King Saha okuvuma yakujja wa Sezaala we nate kanti bagamba nti audacity eri awulira nti ne bwe banamukwata bajja mutta nabagamba nti opposition ya wano so opposition
Kakaye nawe otegere nti King Saha yesigamye kwani ugendo sale katola ba opposition oyo omulabe yesigamye koli naye nabali bonna bola Bakyagulanyi bani bonna balina gye besigamye bonna si opposition tebakulimba bono tewali opposition bonna Basenyonyi balina gye besigamye buli omwana jakuba akasimu ekiro buli omwana jakuba akasimu ekiro nga bana abaana bebakozesa bebase tebalina na kye balidde nkubulidde nga abaana bebase n'ekyokulya tebakirina bano basinkana abo abantu abanene bowulidde ekiro bakugambye n'abaana basaha baddayo dewo omukulu gye babeera bali mu masomero gebbeeyi kati King Saha gavumenti eno tajagala okakasa naye bangamba mbu ne Ssenyonyi tosobola tolana ne mu meeting ng'ojjako Museveni akuleetera akatambi ng'atudde n'omukulu nga banyumyamu Ssenyonyi atuula n'omukulu Ssenyonyi atuula ekapeeka Ssenyonyi tewali waatatuula mwe muli wano babazanyira ku bwongo kale babazanyireko nakubuuza nti katana okugenda nga Secretary General eyali asinga ebyobufuzi mu Uganda nga Treasurer eyali asinga ebyobufuzi mu Uganda mu opposition ate mu opposition yali abadde Rubongo okugenda nga Secretary General eyali asinga ebyobufuzi by'opposition tabibeerangamu Chairman Nyanzi teyali chairman we NRM kye kyamutumisa ne chairman n'obugaga bonna bwalina yabujjamu NRM nga chairman we NRM yali asinga okuba opposition ono Jajja Gomesi yabadde asaanidde okusigaza n'okudala senga yabadde opposition nga byenda ku kitebe Matongo yagamba n'abaana temudda wano mundeke nkole emirimu gy'ekibiina nakugamba nti ono omusajja mulamu wange Kyagulanyi obudde bw'okukomawo bwatuuse kubanga diru gye baateesa yaggwa era n'agikola bulungi nafukamira ne mwebaza bambi so mulimu yagukola ajja kudda gukolwa era bwanadda ne poliisi ejjagende mulinde mukwatemu nga bwomanya abagezigezi intelligence bwezito bwezikola ebifaananyi birume mukwate ebifaananyi birume kati yagasi kayiteko mu bbanga emmotoka zimuvuga emisinde zimuteeke wali akomewo n'obuwumbi bwe yeetulire wali alinde 231 bapange ekirala kyanadda nakyo kwisha mbere akomewo tuzanyire ku mutwe ate ani atabazanyira ko bonna babazanyirako buzanyi ne Dr. Besigye yagamba yali owaddala waendekeyo sijagendayo mbuye yali asobola okujjako jjajja baddi bwe yamujjako kubanga nti yengeri gye yalwanako mu musokonyo kano wonoowuliranga nti mwami Yoweri Museveni akyayagala obwa president ebyobufuzi musooke mubireke mwefunire ebifo ebisasula omusaala bidandisa oli jjajja yaleetebwa Katonda yamukuumye Katonda yamuwa obwongo bw'ayina tazanyirwako tomalaga mu buguutanirako ensi ekyamwetaaga gye bayita Uganda olusi Luganda tukyamwetaaga kuba tutya akavuyo kano nga bw'okalaba ye kankubuuze mwana gwe kuba nkuyita mwana wenkana ne mutabani wange bwe tubanga twagala kukuba gwe ng'oli kirimaanyi kitegeeza basigadde wano ffenna tulina kwegatta tukukube opposition ya Uganda ekigiganda okwegatta efuuka omuntu omu kiki owa DP n'ava mu DP n'agenda mu FDC n'afuna obwe MP enkeera n'abumalako n'agenda mu NUP olwaleero n'addukayo n'aba nga ali mu PFF bo bennyini nabo balwanagana bokka ddala tulina opposition era opposition yaffe yagala kujjako Museveni n'okwata omuntu eyabwerirwa Museveni n'amulera n'amusomesa n'amuwa omulimu n'amutwala esandi n'amuteeka mu buli ssomero lye wali owulidde Kagabeera agamba gye n'amutraininga mayinja 3 n'omufula Secretary General w'ekibiina n'ogaa nti oli opposition ojjako Museveni ekibiina kigenda ate nga n'ono ekyamuleesa ekyaleesa Rubongoya asobole okulaba ono byakola abiripotinge bye twakanya byaliko nti byaliko yajja nga wandola n'ono naye omuwanika naye abeerewo ategere nti sente ze bayingiza zezo zennyini tewali ze bayisa bbali ategere ne baana bawuza nti tuteeka mu struggle sente ndi ali aleeseyo biliyoni 2 nti musuubuzi wawe ali mu kikubo nti oyo mugende mukuwe abanywa ku matama mabisi katwesekereko ogenda kukera ku macanga URA kukuba omusolo gw'otategeera kabanda gashumba babagize tubigendeko bannaye naye mikutu gino ginnyumira nga ngenda yebakire mu ndeeke naye mbabuulire omusajja Museveni musajja wa bwongo bwo nawe okkiriza yagamba nti omwaka gwa 2026 bano batabani bange mubaleke nja kubamalaho webali impudent CDF asamoninze Gashumba asamoninze oba babawumuza simini babaleka ku biki buuza bulungi kabanda gwa Secretary General taliko bamuwumuza ne Gashumba vice chairperson wa Buganda naye bamuwumuza nsonga ki ne baleeta abanene bonna babatade ku lukiiko lwa PLU awo tona gafuna olwani akyusa jeno muwozi ate waliyo mulana nyina wa PLU so kompe ku simu yo yange
Eyange. Oyina exoko. Tibimanyi bintu byamu. Mukyala Bukyana. Awanyise. Nga tukyali ku nsonga ya kuba kino ekisanya mubaddemu ensonga nga eya sipiika Amongi. Ensonga kati tulina ensonga nyingi ezikyaliwo naye olwaleere we twogerera bino. Jeno Muhoozi agobye omutume Kabanda. Mamuyita mutume. Ffe tumuyita mutume anti ye Daudi. Soko njigiremu agobye omutume Kabanda. N'agoba Gasumba Franka. N'ateekawo obukulembeze obulala. Naye abalagidde nti mu bwangu ddala baweeyo offices. Ani vice chairman wa Uganda. Ssentebe w'ekisinde ki Patriotic League of Uganda PLU Jeno Muhoozi Kaine Rugaba akoze enkyukakyuka mu bukulembeze bw'ekisinde kino. Mwalondedde Michael Nuwagira ku kifo kya myuka ssentebe w'ekisinde kino mu ggwanga lyonna. Ndowooza kibaddeko Toyota ekyo. Honorable David Kabanda asuuliddwa ku kifo kino ekya Ssaabawandiisi n'asikizibwa Fadil Twara. Yes. Kati ye Ssaabawandiisi wa Patriotic League of Uganda. Kabanda avuddeko. Kabanda avuddeko. Jeno Muhoozi ategeezezza nti enkyukakyuka endala za kukolebwa mu bukulembeze bwa Patriotic League of Uganda mu bwangu ddala. Kitegeeza nti wakyaliwo bangi bagenda okukyusakyusa mu Kabanda kimuleka wa kuba Kabanda yasinze okwewuunyisa abantu omutume. Mpozi nze enkyukakyuka zizinaako mutawaana kubanga tuvudde mu kalulu Pierre Yundo zewezeza emyaka ng'etaano ng'etambula abo nabo tukkirize nti balina omusingi gwe basimye bakabanda ne Gashumba kuba Gashumba yabadde vice chairman wa Buganda Kabanda nga ye Secretary General by the way Secretary General ye mutesitesi kumpi ow'ekibiina gwe oyinza oga nti Kabanda talina kyakoze akoledde ddala okola naye ekireetedde bannayuganda ebizibu abantu balowooza nti ekyo ekifo likibeera mu myaka na myaka. Lwaki abantu basanyuse nnyo nga Kabanda akoze eki? Owaye naye abadde alina ensonga ze abadde alina naye byayogera ku bantu muliwo enkwe. Omanyi nze waliwo we neepimira abo bonna bakama bange bwe mba mboogerako mbaako wenkoma bw'abanga Kabanda ayinza n'okuba nga ajjiddwamu ekyo ekifo ng'agenda kuweebwa ekirala. Uyinza n'okyanga minisita naye kiri nti myaka 5 gyakikulembedde oba emeka alina kyakoze mulimu agukoze nenuku eri mu kukyusa buli kibiina kiri mu kwetereza Pierre Oyu kisinde osanga kinaatera n'ofuuka ekibiina naye njagala kusanyukirako ow'ekitiibwa kiri owakiwanuka sigoba wadde vice chairman wa Buganda kakati ate oyo omusajja agenda kwongerako kinene ku Pierre Oyu ye vice chairman watwala Buganda kati tusaba akole omulimu ogumusaanidde bonna abaweereddwa ebifo bamukulu sipiika deputy speaker bonna baze ku lukiiko ne Bagashumba ne Kabanda tebabasudde basigadde mu ekyo ekisinde nabo bakole bye balina okukola tumenga kulowooza naye Gashumba nze mbadde ntambula naye mu byabavandimwe era mukyali awo naye nze mbadde simulaba nnyo nga naye agamba badde bamusibira olwedde babadde balina engeri gye bamukola ebitamukiriza kubaako kyakola era ndowooza Gashumba yatalina nakyafiiriddwa kiri awo wabadde onoonya ofiisi ya Pierre Oyu gy'atuulamu nga teriiwo n'onoonya emirimu gya Pierre Oyu Gashumba gy'akola nga togiraba. Mu nkyukakyuka endala mukyala Bukyana ezikoleddwa mu bukulembeze bw'ekisinde ki Pierre Oyu Jeno Muhoozi Kaine Rugaba alonze Speaker wa Parliament Jacob Oboth n'omumyuka we Thomas Tayebwa ng'abakungu ab'enjawulo abamukiikirira mu Parliament era nga abatuula ku lukiiko lw'ekibiina olw'okuntikko. Naye era ndowooza bosi bwe yali ajja baatuga nti Jeno Muhoozi yamuleese si bwe kyali. Mu ngeri y'emu Jeno Muhoozi alonze minisita w'ebyokwerinda Honorable Kiryewa Kiwanuka nga ssentebe w'ekisinde kino mu Buganda. Honorable Balamba Lugahara asigazza ekifo kye ekyamyuka ssentebe owa Western Region. Honorable David Kabanda asigaddewo nga memba w'olukiiko olw'okuntikko wabula n'asuulibwa ku kifo kya Ssaabawandiisi. Naye kati nze Bukyana ndaba wano wendi mwena ale musinayo kifo naye omusajja abikolera akankanyiza kati internet yonna oli commander in chief alina emirimu gy'amagye ye byabawandiikidde babitegedde leero nkyukakyuka zitandikiddewo okukola kati nze ndi NRM nkola ngani naye emirimu gy'NRM gye nkola gisinga n'abali mu bifo abali ku sekretariat kitegeeza Kabanda Gashumba bagenda kusigala nga baweereza Pierre Oyu si nsonga tebali mu bifo bajja kutumibwa n'obubaka obulala bajja kutumibwa mu bifo ebirala so nenga kwesiba nnyo ku bifo bye tubadde tunenya omukulu otafiire nti bw'obadde mu kifo okikozeseza by'olina okikozesa oba olinda kufuluma n'olyoka oyogera n'ekyo si mutawaana
si sajjanjaba mulwadde nti yamusikira sajjanjaba mulwadde nti yamusikira osanga batunuddemu nga balina bye batatambudde bulungi oba nga balina bye babuzaabuzizaamu oba bye batakoze naye ekyo kyetuyigirize nti wootudde wonna osobola okuvaawo. So omusajja ono gwalonze ku Kyasaabawandiisi kitegeeza abadde nnyo munda mu PRO yo. Simumanyi nze nja kumala mu PRO yo kitali kibiina kya byabufuzi kyebaga nti bakiwandisa nga pressure group yeetaaga amaanyi organization nani government organization lwaki tuteeka ku pressure nga erunza abantu mwe lwaki mugyeteekako bwe bakugamba nti gyogereko anti batugamba nti PRO yo bwesalawo naye bosi ye yamuleeta ekijja si muntu kijja kunzika nga kyewandisiza ng'ekibiina kati kiba kikuba NRM kati batudongo baba basigala sebo ebyo byaffe bitulekere kuba ne balonze NRM batudongo baba basigala ne balonze si NRM manyanga balonze bonna NRM katweterereze mundu omwo mu kisinde ne mu kibiina fena tuli omuntu atya omuntu omu PRO NRM fena tuli muntu atya omu tujja kukolera awo kakati mukyala bukyana tugenda koma wano olwaleero teri mutawaana mande netandise ne story bbiri ezibadde ez'amaanyi eya Lukwago okumuwamba mu makage so okumukwata okumuwamba deni ne ya General Muhoozi Kainerugaba tugenda koma wano tujja tandika olunaku olala kuume